lwaki babba lwaki abatukolako ebikolobero babikola ng'ate enkomerero ya byonna tugenda kufa gwe bw'otunuuliramu Helen Nakimuli ddala yakoze eki nga mukazi mulungi nga muwala wa kisa wagonjebwa nga muwala ayagaliza nga muwala abudaabuda alabula alumirirwa abalala ng'alafuubanidde abantu b'ensi eno basobodde okutuukako abadde abuulirira ng'alambika nga muto naye nga byakola bya nsonga naye munnange yagenze nze ndowooza nti kyakubuulirira gye tuli abamu kwaffe baalese tumusinga n'emyaka naye yagenze ffe ne tusigala nga weetuli twalibaddeko kye tuyigira ku bulamu bwe omukyalo oyo tetusobola kubuuza Katonda naye Katonda asalawo nga bw'aba ayagadde ate ayita mu makubo agawerako ye yatutonda nga sifa abamulagidde atuuka n'atutwala naye ensi eno ejja kusaalirwa nnyo Helen Nakimuli. Nsumba aba Orthodox yawadde obubaka agamba nti nga eklesiya banywereddwa nnyo olw'okufiibwa omubaka oyo gwe badde basigaza mu paalamenti ng'ab'enzikiriza eyo so kyakunyolwa nnyo. Honorable njagadde ebimu ku bigambo bino mubaddemu obubaka nti tulwanirire eggwanga lireme kugenda eyo gye likutte embeera eri mu ggwanga olwaleero bw'ogitunuulira oyinza okugamba nti era y'emu ku kyaviiriddeko Honorable okuva mu bulamu bw'ensi embeera y'ebyobulamu mu Uganda nayo oyinza okugamba nti yenyamiza bwe tofumiitiriza ku bigambo bino nga tubikenenula okuggyamu ekinyusi kyabyo Honorable njagadde twongere okubwefumiitirizaako nga tutangaza bannayuganda ku bubaka buno omugenzi bwe yalese bwe yasembyeyo okwogera yali akutunuuliza mu mbeera gye tuyisibwamu ng'abantu b'ensi eno obutabaawo bwa bwenkanya omanyi obwenkanya obulwisiddwa bwenkanya obummiddwa akusongera kwabo abaateekebwa mu nkomyo naye nga yabateeka mu nkomyo talina bujulizi bw'aleeta kubusobole okuluma abo abaatwalibwa mu nkomyo nti bw'oba wabassaako omusango baleete n'obujulizi buleete gubake muvi babeere nga basaavinga ebibonerezo olwo kisiigire abalala ekifaananyi nti kino bano kye baakola kimenya amateeka era temukikolanga naye obasibye obaterese toleese bujulizi bavundira mu makomera kyakusongerako nga guno bw'oyagadde guwulirwe mangu lwaki emirala jjo tegiwulirwa mangu bali bwe ekibonerezo kye wabawa wabasalira nga tebannaba kusingisibwa musango notandika obbawo ekibonerezo ky'obbasiba obatereka eyo nga tolina bujulizi akulaga nti tuli bubi olw'okubanga abo abatutuddeko abaali badde nga bakulembera bafuzi bufuzi ate nga beenoonyeza byabwe bakunyigiriza bo basobole okusigala nga bali mu buyinza kyali mu kukusiigira ng'ajjukiza gwe Peterson nti buvunaanyizibwa bwo okusonga ku kikyamu ekikolebwa mu nsi eno. Ensi eno bw'eba yakutereera obuvunaanyizibwa buli naawe kyekyo Honorable Nakimuli Helen kyayali ali mu kutegeeza abantu b'ensi eno n'asongera n'ajjukiza ne munnaddiini bakitaffe abatulyowa emyoyo nti mwogereeko bino bintu bya nsi bintu katoole tebikutwala kyokka nga kyamazima era obirekawo labayo ye mukazi wattu bwagenze abireseewo
kakati gwe lwaki toyogera ebyensonga gwe ng'omukulembeze w'eddiini bw'ogaana okulungamya n'abafuga kuno kuba n'abafuga era bajja ne bafukamira mu maaso go obasabireko n'obagololerako emikono n'obawa omukisa ne bava mu maaso go nga bafukamidde ate ne bagenda ne banyaga olumu ne baleeta ne bye banyaze n'obyaniriza ate bigule obwakabaka bwa Katonda bisereke amasinzizo naye ate ogamba nti nze nfuuse kyesirikidde kye yali asongako ti bwe tutayogere ensi yaffe weeraze wazibu nnyo kati nno eyayogedde wuuyo yagenze naye olowooza atayogedde ye taagende fenna lwe lugendo era naye ajja kugenda so yali atujjukiza buvunaanyizibwa bwaffe kituufu mu bannaddiini mulimu abeekomoma n'ebigambo anti era oli ajja n'ayogera waliwo neeyakogera ennaku ezo n'agamba nze sinza jja okubafiirira nange nnina obulamu obwange bwendiko bwentambuza leka kulowooza mbu nze agenda okutwala obuvunaanyizibwa ku bibyo sinza jja obbafiirira buli omu yeefiirire so webiri gwe towulirangako omunnaddiini ng'agamba nti no akalulu kaakano katuuse naye emmotoka gye wampa yakaddiwa dda waliwo ebyogera wano mu Uganda ng'alina gwagamba emmotoka gye wampa yakaddiwa ate akalulu kaakano katuuse kati onkoze otya kitegeeza akasukka omumiro tekabalwa kati oyeri eyamuwa emmotoka ali mu kumubagulizaako nti nga bwagimpa luli mpeereza endala asasula nakugamba wano asasula omufuuyi w'omulere yasalawo kayimba ki ke baba banyanyagiza kakati oli bw'aba nga atuuse n'okujjukiza nti emmotoka gye wampa yakaddiwa mpa endala kati gwolowooza bw'anaaba ayimiridde mu abo basumba agenda bagamba atya Honorable tutuuse mu mbeera nga mu Uganda kifuuse kizibu okutaasa abalumwa nti olwaleero twogera ku Honorable tuyinza okugamba oba bwabadde bulagajjavu oba kiki nga bwe tulinda lipooti enaava mu basawo kubanga nayo tetunnagifuna bantu bangi abafa mu mbeera bwetyo nga tetutegedde nakutegeera olw'okuba nti ensi tebamanyi bwe tugenda kukola tutya okumalawo waliyo n'abatagenderayo ddala mu ddwaliro olw'okubanga essuubi tebalirinayo oli naaba nga yeewa obwejjanjabi oba nga bwamwetango oba mujaaja oba mululuuza naye nga n'okumanya kyajjanjaba nga nakyo takimanyi tulina okukyusa abantu baffe okuviira ddala ku ndowooza okubatwala ku kumanya ebizibu ebisatu byentera okwogerako buli gavumenti erina okulwanyisa obwavu endwadde n'obutamanya gwokimanyi nti olumu tumanyi okulongoosa kungulu nga munda si walongoose kyekyo kyolaba nti nno omuntu atambula nga watambulira waliwo obusubi n'ebimuli waliwo walina okutambulira nga ye w'ebigere n'emmotoka zirina we zirina okutambulira n'alondawo okutambulira mu busubi omuntu oyo wakukyusa tukyayina abantu ab'okujjukiza n'okusomesa okunaaba engalo naye nga atudde mu buyinza ali mu birala bw'omugamba okujja ekinnya mu luguudo agamba nze kasita ntambulira mu mmotoka ey'amaanyi erina shock absorbers ez'amaanyi tulina kye tulina okukola ensi eri mu kaseera kazibu bwana Peterson nakugamba nti bw'oba oyagala okunyumirwa Uganda oteekwa okubanga pulaani yo eri waggulu okusinga ku pulaani ya gavumenti enteekateekayo gwe ng'omuntu nga ya waggulu okusinga ku nteekateeka ya gavumenti kubanga gavumenti ebyenjigiriza byerina
byebyo njagala olowooze ku musomesa gye basindika siringi akasanvu bulamu ki bwayitamu gwokimanyi Peterson nti bw'ogenda mu mawanga amalala bakuwa obujjanjabi emikisa mingi okusanga nga abasawo abagenda okukolako nga baava mu Uganda. Abajjanjaba abantu eri abakungu gye baddukira ate gye muddukidde ate nosanga nga abakukolako nga bagamba nti Dr. Sembatya kakoleko Dr. Opio kakoleko nga baava wano ate ne bagenda eri. Nze gwolaba wano oba oli awo nali nsaana kusoma obusomesa kubanga nayita nnyo. Bwana Peterson nze nafuna ennya ne distinction mu general paper. Omuntu abeera ayise si oyo asaana okusomesa abalala ebyo by'abayise. Abasomesa abaliwo kati tebasote bayita. Point jengezaako kugamba si yeeyo. Yeriwa. Kyengezaako kugamba nti ekyandeeta okusoma obwa puliida ebiseera ebyo we nasomera ebyegambo byali bubungeeta byali bigamba nti bapuliida babasasula bulungi bw'obageraageranya ne bannaabwe gamba ng'abasomesa. Empeera esalawo abantu bettanire kusoma ki kukola ki empeera y'abasawo entono embeera embi mwe bakolera olumu etuleetera n'okufiirwa abakugu baffe ne bagenda ewalala gye basobola okubasasula obulungi. Ye point gye ndi mu kukuwa. Omwana w'omuntu akola n'akola bulungi ng'ekimuleetera okukola obulungi nsonga bbiri tekuli yakusatu. Kiki kyagenda okufuna olw'okukola? Oba kibonerezo ki ekinaamuweebwa olw'obutakola? Zeze ensonga ebbiri ezireetera omwana w'omuntu okukola. Kati gavumenti yaffe bw'ebanga enteekateeka yaayo tewa maanyi musawo eby'obujjanjabi awo ewava obuzibu. Bw'ebanga gavumenti yaffe amaanyi essente essiira erisimba ku kugula byakulwanyisa kubanga eyagala esigale mu buyinza ebbanga lyonna kiba kitegeeza nti ebyenjigiriza n'ebisuula muguluka awo ng'omanya gwe walabawa eggwanga erisomesa abasawo ne bamaliriza okusoma naye nga tebasobola kubatuuza. Okutuuzibwa kyentegeeza kino kye bayita abasomye babaleeta ne babeerako amalwaliro gye bakolera nga ba intern ne balyoka babukala oluvannyuma ne batandika okukola emirimu. Oteekwa okuba gwe yasomesa bano ng'ate gwe alina okubatuuza nga yonna wategekerayo gy'obatwala. Gwe olowooza omwana bw'atandika gavumenti yaffe erina enkola egoberera omwana nti omwaka tuli mu 2026 mu mwaka guno abaana bameka abayingidde ekibiina ekisooka P1 ne tubagoberera ne tuzuula bameka abaatuula P7. Ekyo bakikola buli lwe baba bafulumya ebibuuzo ebyakamalirizo ku mitendera gyonna batuwa lipooti ezo. Batuwa yennyini gyenyaga webale nnyo Peterson. Bwe bamala okutuwa ripooti ezo kitegeeza neri ne bwe sigendayo bazuula bameka abaatuuka ku P7 bameka abaatuuka ku senior 4 bameka abagenda mu matendekero amalala bameka abagenda mu senior ey'omukaaga abaatuuka ne ku university bameka. Bwe babadde bajja bakigoberera bakoze batya okukyusa. Okimanyi nti abatandika okusoma omuwendo gwabwe munene nnyo naye abamaliriza omuwendo mutono. Abamaliriza omuwendo guba mutono ng'abalemereddwa be bangi okusinga abayiseemu. Abamu bbula lya fees basasula ku ssomero, abalala bbula lya byetaago, abalala naddala abawala bafumbirwa ne bafuna embuto. Engendo gye basomera ebitundu ebimu mpanvu zibalemesa okugenda okusoma. Abalenzi ne babivaako ne katugende tunoonye ensimbi ebirala biringa ebyo. Bakoze ki
nga gavumenti eyita mu ministry yayo y'education ekoze eki okweŋŋanga ebizize bisoomooza abayizi abo ontegedde solution tennaba kufunibwa y'abaffe bakoze kyenkanawa okuzuula talanta ez'enjawulo eziri mu bantu abo babeere ba mugaso eri ensi eno nze nja kugamba kino gavumenti bwejja neekugamba nti tugenda kuwola abayizi ba zi yunivasite sente ezisasula ebisale omwana n'ava ekkotido ekitigumu najja Makerere n'atandika okusoma koosi eyo naye nga tebamuweereddeeko sente za bupangisa mu Kikoni oba ewandegeya nga tebamuweereddeeko sente za kikomando kyanaalyanga ng'asoma golowooza omwana oyo talemererwa okusoma n'addayo ewaabwe ng'ate bamaze omuwola ssente y'abaffe omuyizi oyo nga tolina mulimu gw'ogenda muwa essente ze wamuwoza ogenda zimuggyako otya ng'amaliriza okusoma kyandibadde kirungi n'omuwola asoma amaliriza akola omulimu gw'otegese otegese omulimu agukole osobole omukekejjulako ki essente ze wajja ze wamuwola ng'asoma ze wamuwola kubanga eyo bagiyita revolving fund nti naawe kozesaako ojazizza ne banno basobole ozikozesa naye emirimu tewali ate owoze basome kakati Tanzania yo ekyo yakisobola ffe ekyo tetukisobola enteekateeka bw'eba enteekateekayo nga eyenkana ya gavumenti oba eri wansi ku ya gavumenti buzibu kubanga ti gavumenti obujjanjabi bwayo buli kiruddu gwe wali owuliddeyo eddwaliro lyaffe wano we bagamba nti nno nti wabaddewo minisita e South Sudan oba Democratic Republic of Congo alwadde naye abasawo baayo be bakobeddemu ne bagamba nti ekiruddwawo basobola omukolako n'aterera wali okiwuliddeyo sikiwulirangako lwaki ate mpulira nga sina nasuubi lyakyo nti ndikiwulira ffe tetulina nteekateeka era weesanga nga oli agamba Honorable Nakimuli nti tugende mu ddwaliro liri eriri private naye nga nkubuulira ebya gavumenti bye byali badde bisinga amalwaliro gano baagakolera baani kubanga lwaki nkubuuza bwe ntyo nti emirundi mingi tulabyenga abalinamu ku ssente okufuna obujjanjabi obutuufu basobole okuwona okudda engulu balina genda mitala w'amayanja katugambe nti balina genda mu ggwanga eritali Uganda kubanga mulimu n'abagenda e Kenya ne bajjanjabibwa ne bawona ne bakomawo gana amalwaliro agaliwo ge tulaba gaabaani abaakola amalwaliro mu ntandikwa mu gavumenti ezaaliko ng'eya Apollo Milton Obote gaali gakoleddwa nga gaffe ffenna n'abakungu baako okimanyi nti Apollo Milton Obote bwe baamukuba essasi awo yayitira ku lugwanyu essasi eryakwata emimwa okimanyi baamujjanjabira Mulago owa Kampala Apollo Milton Obote eyali pulezidenti wa Uganda baamujjanjabira Mulago ate ng'emyaka gye twogerako gyadda naye wano woosanga ng'omwana wa pulezidenti alina okuzaalira e Germany okuzaala sigambye obulwadde ate omukungu wa wano ne bamujjanjabira e Germany n'akuba ku matu bw'akomawo azimba ekkanisa naye nga bwe yagenda e Germany tebaamusabira busabizi ddamu Katonda awo statement yeyo omwana wa president okuzaala ne bamutwala Germany omukungu wa gavumenti okumujjanjaba n'akomawo ng'awonye nga baamujjanjabira mu ddwaliro galikwoleka e Germany bw'akomawo wano azimba kkanisa naye ate nga bwe yagenda e Germany tebaasabira musabire bajjanjaba mujjanjabe temunfuna obubi sigambye nti okuzimba ekkanisa kibi naye waliwo byombi tulina bitambuza
tusabe Katonda atuwonye naye atera mu ngeri yemu twejjanjabe. Okuwona kulina kuyita mu muntu oyo gwe yateekawo eyayitibwa mu kujjanjaba abalwadde. Bw'ofunye okulabikirwa olw'okuba otambudde n'otuuka e Germany n'olaba amalwaliro g'omulembe abasawo abakugu ng'ate ddala olinaanye obuyinza sinakindi mwoli, lwaki ebyo toyagala bikola wano? Amini bwe yagendanga mu mawanga amalala n'alaba ebintu ebizimbe eby'omulembe ng'amanyi n'okutwala abakugu baawano n'abagamba kyenjagala okuzimba kyekyo, ne bakomawo wano okutuzimbira International Conference Center. Fe abaffe baabaki abateegomba nti naffe tusobola okufuna amalwaliro ago ag'omulembe agasobola okujjanjaba abantu baffe. Nsi butajagala lwakuba bosi baawano oba bituufu bye yayogera omwami Vladimir Putin nti n'abakulembeze oba abafuzi b'omu Afrika ensi yaabwe Afrika bagitwala nga limbo. Bwe balwala bwe baagala okucakala bagenda mu mawanga agakula, bwe bafa babaziika wano mu Afrika. Ate kati limbo bakoleyo ki? Okujjako okutereza obutereza ebijja. Tebasanyu n'akamu. Mu kifo ky'okukola enguudo zibeera ennungi beegulira emmotoka ennene ezitawulira binnya. Bagamba ebyobujjanjabi tujja genda kuba ffe tusobolayo, bajja kutuwa ennyonyi kuba ennyonyi weeziri ate zinaaba zikola ki? Ebyo bye bimu ku bizibu by'eggwanga lino. Abaana b'abakungu ne babatwala okusomera mu mawanga geeyo ne bakomawo wano bajje bafuga abaawano nga tolina nteekateeka eyamba bonna wabula gwe weerondamu gwe n'ababo. Bwe yali akola Milton Obote yazimba amalwaliro agafaanagana mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Baali balowooleza ebiseera by'omu maaso, okunoonyereza kwabwe olaba ku byennyanja ku mpuuta. Okimanyi nti empuuta teyali yaawano mu Uganda, baleeta ndeeta. Yali yaawa? Bagijja mu mawanga malala eyo. Yakolera okunoonyereza bamuyitanga Dr. Babiha. John Babiha. Yali vice president ate mu kiseera kyekimu yali minister owa agriculture and fisheries. Yakola okunoonyereza. Y'omu ku baakulira okunoonyereza nti empuuta eno tusobola okuba nayo wano. Era ne basiba ennyanja bbiri, nnyanja ya Kyoga ne ya Victoria. Nze nkubulira Museveni agenda okujjanga empuuta mpya nnyo. Kyova olaba baayimbanga abato muka Museveni yaŋŋamba ojja oyiga okulya ku kyennyanja. Bwe nakiryako ne kinkeeta. Ng'aboogera ku Sabulenya empuuta baagireeta wano aba gavumenti ya UPC nga bagenderedde kulaba nti bannansi babaako ke balya. Bayimbanga batya? Bayimbanga Sabu. Muka Museveni yaŋŋamba ojja oyiga okulya ku kyennyanja nga bayimba mpuuta baali bagipromotinga. Tonninnyira mu mpuuta mpulira nkyajagala. Ebwo bwe bumu ku buyimba obw'abato bwe bayimbanga naye nga bwali bupromotinga mpuuta. Naye empuuta eyali ey'abannansi bannange tebakyasobola giryako. Baleeta empuuta eyongere emirimu eri bannansi. Museveni ne banne ne bagamba nti ffe tweddize ennyanja. Empuuta yaffe. Munnansi talya mpuuta, bw'afuna omukisa alya magumba. Fire. Kagamba embeera efaanana bwetyo. Abaalina okuba n'emirimu gyabwe bafunenga ssente bayamba famire zaabwe, abasajja ne bajjanga abajambula ne boonoona amaato gaabwe, obutimba babwokyezza ate ne balumba n'ewaka waabwe n'ennyumba ne bazikoona ne babateeka ku dduka. Ebikolobero ebiringa ebyo bye bikulagira ddala nti embeera nzibu, waliwo ebyetaaga okukola. Okukyuka okw'amaanyi kyetaaga ne gavumenti okugwira ddala. Gavumenti eya General Museveni egwe
tufune abakulembeze abalala abalumirirwa abantu b'ensi eno. Tesobola kutereeza. Si kyangu naawe emyaka 40 obudde butuuse kati tufune abakulembeze abapya abalumirirwa ensi eno. Ate President Kyagulanyi Ssentamu ffe tumulina ffe ab'NUP yoyo gwe twaleeta asobola. Ffe tetunyumya bunyumya nti ate twalireese abakulembeze abapya n'abakulembeze abapya tubalina abasobola okukwata ensi eno n'etereera. Mwagala egwe. Twagala gavumenti ya General Museveni egwe. Abasawo abali mu malwaliro aga Uganda buli wonna we riri oba lya private oba lya gavumenti ddala balina obukugu obw'okuwonya n'okutaasa obulamu bwa bannayuganda oba ebyobujjanjabi kakati yafuuka business gwe bw'ojja nkuwa n'ekitawonya ne bw'oba toli mulwadde nze nkuwa eddagala kubanga nze njagala nkole ssente. Bwana Peterson, njagala olowooze ku muyimbi oba omutontomi singa omukubamu ku mbooko n'omusika omuyimbi ng'alina waalemedde n'omugamba jangu gwe jangu mangu oyimbira abantu nga bw'omuwa ensambaggere kati n'ayimirira ku kituuti atandika obbayimbira olowooza ayinza obbayimbira ne banyumirwa. Buli akola kyakola kyalibaddemu okwagala. Ekyo kyokola ng'okyagala. Bwe kituuka ku mirimu ng'obujjanjabi obusomesa kubanga kuyitibwa kuyitibwa okole ekyo ekigenda okukyusa ensi okulwanirira obulamu bw'abalala. Omusawo obutafaanana ng'abakugu abalala abakolera ku budde kubanga omusomesa omanya nti saawa bweziti zajja okusomesezaako. Ffe bapuliida nno oli ne bw'aba naawaaba omusango asooka kukubuulirako gwe banaawawaabira emirundi mingi ne bakuwandiikira ebbaluwa mu misango egy'engassi mu kye bayita notice of intention to sue. Nti watwala ebintu byaffe ng'olina okusasula emiliyoni za ssente 15 mu bbanga lya wiikisi 2 towazisasula. Bw'otazisasula mu bbanga lya nnaku 7 tugenda kukuwalawala tukutwale mu mbuga z'amateeka. Olaba obeera otegedde tibajja kuwaaba era ne mubaddamu. Ne baba bakuwawaabidde era bakuwa ebbanga w'oba oteerayo okwewozaakoko. Naye omusawo ne bw'aba yagenze ku biiki kulya kyannyanja basobola omuyita ne bagamba wano waliwo owuuna agudde mu mazzi mugyeyo. Aba ayagala okuyitibwa calling. Omwo mwe tuba tussa omwoyo gw'eggwanga okwagala ensi yo. Naye okwagala ensi yo kuno omuntu ono omusawo naye atandika muto ajja akula alina baayigirako okwagala ensi. Ayigira ku taata ku maama naye ate ekikulu ennyo ayigira ku bakulembeze abawaggulu. Ojjukira ebigambo byabadde ng'ayogera Honorable Nakimuli nti nno bammemba baabwe aba paalamenti bwe bajjanga ewaabwe baasitulanga ebirabo ne babatwalira. Era n'akugamba n'akafuluusi ka muwogo maama we ke yamutikka atwalire Honorable Tim Lwanga. Abantu be baagala abo wabaawo omwoyo gw'okwagala eggwanga oguba guliwo balyoke baagale baba bakulembera. Ng'olaba tukyagulina. Abatukulembera biki bye bakola ebyo ebireetera bannansi okweyongera okwagala ensi yaabwe. Bakulembera bulungi nga bakola biki? Bazimba amalwaliro nga eririwa Kiruddu. Babba tebabba. Babba tebabba. Simanyi balugono si balugono.
ow'olugono yabeera akubiriza abalala akuba abantu embooko batulugunya abalala ababawakanyiza babatwala mu basementi oba babaddamu nga banjuluza bo bye basobola okukola enjawulo yaabwe gye bayina oba nga babalimbiridde ne basaabulula ebyo bye baba boogeddeko bye batagala oba bo babatwala mu basement bakuba miggo babajwetekako misango bwe biba byebikolobero bye bakola bwe beetaba mu kalulu abannaabwe ebipande byabwe babiyuza babakuba emiggo babakuba amasasi bagumbulula enkuŋŋaana z'abalala abantu abeeyisa mu nneeyisa bwetu tebasobola kuzimba mwoyo gwa ggwanga mu abo be bakulembera kyekimu ku bizibu bye tulina olaba nga bafaayo ku mpeera y'abasawo olaba nga bafaayo ku malwaliro aga gavumenti empeera y'abasawo n'eba nnungi n'embeera mwe bakolera n'eba nnungi ze tuyita working conditions embeera mwokolera bw'eba ennungi nga n'omusaala mulungi olina engeri gy'ofunamu obukkakkamu ne bw'oba owasizza mukyala omukyala gw'olabirira obulungi essente z'akameeza n'ozireka n'omuliisa n'omwambaza ojja kwesanga nti singa atala bajja muvunaana nti naye gwe naawe omusajja kikyatakola obadde kirwaki tokkakkana naye tokoze kimala walese sente z'akameeza walese 5,000 ate oyagala ne balansi kyokka osaba kyannyanja tokisoboka omukulembeze alina byalina okukola nga yekyo ekyokulabirako eri abo bakulembera bw'abanga yeeyisa mu ngeri ya mwoyo gwa ggwanga n'abo bakulembera bajja kweyisa mu mwoyo gwa ggwanga abaliwo tetulina bye tubalabirako balabbayi balyake babbi batemu balugono era ekyo kyekizimba ensi abantu ne batuuka okubanga saavisi ze bateekawo ezaali badde nga zikulaakulanya bantu ne bazitunuulira nga balina nabo kwenoonyezaamu kugaggawala ebyenjigiriza n'ebyobulamu teyabalibwanga nga bizinensi ey'okukukumbamu amagoba kyova olabanga gavumenti yagyenyigirangamu nnyo nze nakulanga taata ŋŋamba nti ne bwe kuba kusoma first choice bagiwa ssomero lya gavumenti bwe buba bujjanjabi eddwaliro lya gavumenti ne lirina okuba n'abasawo abasinga olw'okubanga abasawo ba gavumenti balina okuba nga basasula bulungi nga bakolera mu mbeera nnungi era amalwaliro ago galina okuba n'eddagala galina okuba n'ebikozesebwa naye mu nsanja ezo wakimanyaako omulamuzi Irene Mulyagonja ng'ajjanjaba omwami we munnamateeka Kakooza siniya kanso ng'ajjanjabwa eddwaliro lyatuuka n'okubulwa akapiira obupiira ke bamusonsekamu n'aliiramu kiki ky'ogamba embeera efaanana bw'etyo ekulaga wa we tuli nti abakungu abanene abali ensimbi y'omusolo obujjanjabi bo basobola obufuna n'ebweru w'amawanga era bakulaga abaalwana bafiira ebweru w'amawanga gwerabayo eritumwine jeno w'amagye yakuba essasi eryasooka e Kabamba nga bagamba nti bajja okununula ensi eno yafiiramu ekizayiro ng'agenza okunoonyaayo obuweereza obwataasobola kutuusa mu nsi eno gye eyanunulwa nga yali musaale mu kununula n'amenya ki n'aleka ki bwe yali nga banoonya okulaba nga bamutaasa Nobo Mayombo baamutwalawa eyali sipiika wa paalamenti Jacob Oulanyah baamutwalawa Mukulu Sam Kuteesa bwe yalwala baamutwala wa si Germany Honorable tukole ki
okulaba nga obuweereza services naddala ebyobulamu ebyenkizo nga buli muntu asobola obifuna mu Uganda ne bitereera. Olumu yankubira essimu omu ku ba service providers abawa network ze TV nambuuza naye awo TV yeeraga bulungi ne mugambe ekifaananyi kimala ne kyekwatakwatamu naŋŋamba kyusaamu mu antena kyusaamu mu kisowaani otunuze wano ekisaasi weewali omulongooti gwaffe olumu wabaawo okukyusaamu. Katoyagala tukwate ku antena. Tukwate ku antena tukyuseemu. Tukwate ku antena ki? Awalamba. Awanene tukyuseemu. Kuba tulina antena eziri ku parliament. Ziri awo ziringa 5 n'okusoba. Tulina antena eziri ku local government. Ziri awo lukunkumuli. Tobala. Ekyennyanja nga kinaayonooneka kitandika na mutwe. Peterson kankubuulire waliyo omusajja ali eyo nga yensonga lwaki mukyala we abonaabona. Either nga alina okumuta afuneko ku bulamu obulungi oba alina okufa. Sikutegedde awo. Anti gwe okimanyi nti singa waaliwo omukisa gw'okubuuza nti one yafa akomewo oba nedda, abantu bo bennyini baali badde basobola okuteekako eppipa oleme komawo. Ontegedde nga mu biseera we wabeerera omulamu yeggwe yali omusanvu mu bulamu bwabwe obulungi bano abantu bwe wali okulembera bye waleka ku nsi nga bwe wagenda mukyalawo gwe wali onyigiririza eyo mu masoso g'ebyalo yafuna omusajja omulala bineppe nga kakati basula kolole walungi. Kati otegeeza ki mu kino? Tuteekwa okukyusaako. Tukyusa ki? Kubanga njagala kugamba nti omu ayinza obutatutuusa mu nsi ensuubize. Ne Musa yavaawo si ye yasomosa abaana ba Isirayiri omugga Jordani. Joshua ye yabakulembera. Myaka 4 mingi kimala amawanga agali mu mbeera y'emu ne Uganda we twafunira obwetwaze mangi gasoolooba ne gagenda. Nga n'agamu bye tulina tebabirina. N'agamu ffe twali tugayamba. Nga ffe abamu kwabo baali bagayamba. Naye labayo gye gaafuuka gannaggwano ffe laba gye twasibira. Buli omu alina amaanyi amagezi obutetenkanya obubwe naye omuntu omu tasobola kukimala. Eno ensi gy'olaba eringa bw'olaba omuzannyo mu theatre. Wateekwa okubaawo akatunduko lwe kakoma n'ovaawo n'omulala n'ajja ku siini n'azannyamu. Naye bw'ogamba nti nze nzekka nedda osobola okuba nga wali mukugu mu byokwerinda mu byobulinzi security naye kati ogituwadde nnyo n'otuuka n'okuleeta drone panda gali n'atuuka okukomawo. Kankubuulireko bwana Peterson bw'oleetanga abasajja ab'amaanyi ne balima ekibanja kyo bwe bamaliriza okulima basaana bannyuke bagende. Bwe balemerawo we balimye ate bagenda kugubyawo balye n'ebikajjo byo n'emiyembe bagirye. Bwe bamaliriza okukola bannyuke bagende. Kaakano General Museveni ne banne baalina olubimbi balina we baalutuusa awo we baalina okunnyukira. Mu kiseera ki? Kakati bwe yajja mu 86 yagamba emyaka 4 gimala. Emyaka 4 bwe gyali gituuse okuggwako ne baleeta legal notice number 1 of 1989 mu mwaka gwa 89 ne bagamba batwongereyoko ku bbanga tubakolere ssemateeka. Constitution y'eggwanga. Ssemateeka bagenda ogimala nga bamaze okutwalawo emyaka 9. Mu 95. Kati ssemateeka bwe baagikola Museveni awo ne yeeyubula wali nabadde nzize nga nali mpambye buwambi
kati njagala kubasaba mu nnonde nfune mandate y'abantu ate ne constitution yiye etaddemu ebisanja nga teyeesimbawo mu 96 tebasibye ebiveera ebiddugavu akalulu ke baasooka okubba ka 96 ebiveera ebyo bye baasibawo ebyo gyonoonye ebifaananyi baasibawo biveera ebiddugavu ng'oli ayingira eri munda mu biveera bagamba mbu twekisize tebakulaba kati twekisize akira tunamma kati akalulu ka 96 kawedde 21 bw'atuuka bagamba nti omusajja General Museveni mumuleka amaleyo ebisanja ebibiri nga constitution bwegamba abasajja nga bidandisali n'akola minisita oyo yali minister wa local government n'akola akalango kali yagenda mu studio n'akola akalango nga kagamba olina kye weekoledde olina omwana londa Museveni akikukuumire londa Museveni amukukuumire ekitegeeza okukuuma ebyo bye tulina kyatandika mu 21 yabuuzanga mwami bidandisali olina kye weekoledde ozadde omwana olina omwana londa Museveni abikukuumire ng'alina obumativu muli nti Museveni tadda kino kyekisanja ekisembayo ensi nemulonda naye ekyamumala amaanyi awo 23 awo ne batandika okuleeta ebiwandiiko nga bagamba nti tukusaboddemu okomewo ekkomo ku bisanja nnyo tetuyinza kuleka musajja akyalimu embavu bw'atyo awummule buwummuzi atyo omanyi njagala kubulira ku bannabyabufuzi okimanyi bannabyabufuzi basobola okuteekateeka ebbiina ne lijja ewakaawo ne bagamba enjuuyo tujja booteesimbawo naye nga ye kennyini yayeegamba nga ye abateeseteese ye kennyini nga yateeseteese kati nalyokawo nagamba naye abantu be bansabye George Washington baamusaba asigale nga yeesimbawo kuba baali bagamba nti y'omu ku bataata ba Amerika n'agamba nedda wagenda kujja n'abalala abalungi. Bill Clinton okimanyi nti nno ebisanja bye byaggwaayo waaliwo abeemulugunya nga bagamba nti kibi nnyo okuba nga tulina ekkomo ku bisanja emyaka 4 n'oba nga okulemberera bisanja 2 byokka gy'emyaka 8 kitono nnyo naye ate era be bamu be baasanyuka ng'obamaze mukyo waaliwo endowooza nti 26 General Museveni awummula n'abamu ku bagenyi abalina okubaawo ng'awummula abamu ne bategeezebwako nga Bagadafi lwakuba ye yalina endaba ndala agamba nedda tosaana kuwummula ba revolutionaries tebawummula naye njagala okutegeeza revolution yonna bw'etakyuka mu bukulembeze erwala amakiro Abaganda bawanuuza nti omukazi bw'agaba sukaali wa bba ne bamunuuna ng'ali lubuto azaala omwana n'amulya ng'alwadde amakiro ne revolution etuuka n'erya ate ebyo ebibala bye yali yaleeta kyotegeeza nti revolution ya General Museveni eyabeera nga eri successful olw'okubanga yavumiriranga panda gaali olw'okuba yavumiriranga enkola etali ya demokrasiya obusibira mu bbwa okusiba abantu ne babateeka mu nkomyo nga tebabawoozesa nekujwetekako abantu emisango okuggala amakubo ga demokrasiya byonna bye yavumiriranga jja bwe yamala n'alemera mu ntebe yatuuka n'abikola mu bufunze kati yalwala amakiro revolution ye yalwala amakiro weewaavu obuzibu naye abakubanga ata n'abalala ne bakwatamu kyali badde nga revolution efuna omusaayi omujja neyeeyubula n'etambula kyali badde kisoboka ekimu ku byayambako ku revolution y'Abamisiri bwe bamala okumaamulako King Farouk mu 1952 Gamal Abdel Nasser ye yakwata naye bw'avaawo waddawo Anwar Sadat wadde waabangawo obutemu obwabatuukangako
mugegamgamu ku makubo Katonda mwe yayisizanga obukulembeze bwabwe okukyuka. Oba ontegeera? Ne bwali banga yalina obunafu Nelson Mandela kizibu ekyokubuzuula olw'okubanga yakulembera ekisanja kimu n'awa n'abalala. Amazima weesanga ng'oli w'amaanyi okusinga okunyuunyunta buli kamu n'obukyamu bwo ne bulabika. Bwe tuba twagala ensi yaffe okutereera twetaagamuuko okubaako n'okukyuka. Ate kyalibadde kirungi okukyuka kw'obuyinza ne kubaawo nga n'abo ababadde mu buyinza weebali. Kinyuma nnyo okuba n'abo abadde abakulembeze bammwe nga basobola okutuulaawo ku lunaku olumu nga lunaku lwa ggwanga, gamba ng'olunaku lwa meefuga ne banjulwa nti President Museveni yaliko omukulembeze w'eggwanga tuli naye wano ku mukolo ogw'ameenunula. Naye gwe n'ofuga emyaka 40 ng'era okyayagala n'abaali bakulembeddeko eggwanga bonna ne bakunkumuka ne baggwaawo nga tofunyeeyo mukisa gubeerawo ng'omujulizi ng'omulala akwata. Wadde nti olunwe lusongeddwa nnyo mu President Museveni nti okulwawo kwe kuvuddeko oba ebitatambula bulungi okubanga weebiri. Tetutunuuliddeeko ne ku bantu bakola nabo mu gavumenti nti nabo bandi baako obuzibu kubanga Museveni si musawo si dokita nti yagenda mu malwaliro ajjanjaba abantu. Wabula abanga yakwasa ministry y'ebyobulamu nti Dr. Jennifer Acheng gw'okulembera ministry. Twandisubidde nti yabeera alina ebyokuddamu ku bibuuzo bannayuganda bye balina lwaki health sector mu Uganda nafu obwenkaniddeawo. Bannayuganda balondaani balondaani gwe gwoyogerako ku kifo ki? Waliwo gwe balonda ku bwa president bannayuganda. Ani Museveni Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Ekimu ku biraga nti tolondeddwa kwe kulema okukola ekyo kye bakusuubiramu okukola. Ekimu ku biraga nti tolondeddwa weewaŋŋamizaawo weewaŋŋamya kwe kulemererwa okukola ekyo ky'olina okukola oba kubanga oli mulonde ng'olondeddwa. Ekirala tukitwale nti baamulonda. Ani yalonda abo bakulembera nabo? Era bannayuganda be babalonda. Yaba wabuwa ebifo nti gwe genda otule wano genda otule wano. Mu bakulembera nabo katugambe ku mutendero gwa baminisita. Alinamuko baminisita abaali basingisiddwako ku misango gy'obulyako obulabbayi n'obukenuzi. Nga basingisizza kati ali mu kkomera. Mu bakulembera nabo kati baminisita. Kati. Alinamuko abaali basingisiddwa obulyako obulabbayi obw'emisango egyekuusa ku ekyo. Ndabamu bebejjeereza. Temuliimu gwe gwasinga n'atwalibwako ne kolokooni. Mwali. Gwe kebera olaba oba tebaliimu. Mu nsanja ezo kyogamba tonnamanyaako ng'agamba nti abaali bavunaanwa obubbi nti nno bafuuka bamalayika era n'abasonyiwa. Kyokka ng'ate kyagamba okusonyiwa abantu abo tebasingisibwangako musango kubanga obuyinza bwa pulezidenti mu kusonyiwa bukola kwoyo yekka abasingisiddwa omusango mu kkooti. Ne walyoka wabeerawo kye bayita presidential prerogative of mercy. Ate kakiiko ke kaleeta amannya ago nga kagamba nti baabano balabika nga basaanira okusonyiwa, basaanye okuweebwa ekisonyiwo oba basaanye okukendeezebwako ku kibonerezo ekyabaweebwa. Kubano bye yasonyiwa kyali kitya? Baali mu kuvunaanwa. Tuba tuli awo DPP n'afulumya ekiwandiiko kye bayita no reprosecute. Tokimanyi nti waliwo ababaka ba paalamenti abaasaba ekyojja mu miro akakiiko k'eddembe ly'obuntu nti bakayisize budget naye nga nako kanaatoolako 2 ku buli 100 kwezi ezinaaba ziyisiddwa ne baziweereza ababaka bano abaakola ddiiru. Ababaka abo ne bakwatibwa ne batandika okuvunaanwa. Tuba tuli awo DPP n'afulumya ebbaluwa gye bayita no reprosecute ti abantu bano tetukyayagala bavunaana tugjeemu enta. Twalowooza nti okusalawo kwakolebwa DPP kuba DPP alina obuyinza obwo
ng'ayita mu kawaayiro 12 akassemateeka naye ate mugenda okwejjuukiriza baba bali ekyankwanzi oli n'agamba nti abo nze nabasonyiwa nze yabasonyiwa kakati DPP alina obuyinza teriyo ayina mugambako taweebwa amagezi yasalawo naate oli akugambye nti abo nze nabasonyiwa kati ku DPP n'oli ani yasonyiwa omutuufu okitegedde naye DPP alondebwa oli era ye yakamulonda ekitegeeza nti ono DPP bye yawandiika ne bye yafulumya byava eri gwe tobeerangako awo n'omanya nti nno abazze babeera ba igigi bazze beemulugunya waliwo eyeemulugunya yagamba omukyala Irene Mulyagonja nti bwe tuba tukutte nga tubanywezezza awo we batubuulirako luddawa we yasonga mu State House mukyala Olive Namisango Betty Tulyomwe Kamya Honorable bwe yalinga igigi yagamba tubakebereko bano abakungu ba gavumenti ba Peterson bano tulabe engeri gye beeyisaamu bittafutafu bye balya ennyambala yaabwe amayumba ge bazimba amamotoka ge bavuga abaana baabwe gye basomera n'ebiringa ebyo essente ze basaasaanya ddala ddala olaba nga zenkanankana n'ezo ze bafuna omukulu n'ataatira mangu nnyo abo baleke kuba boona abakeberako bajja kuleetera essente ezo okuziddusa bazijje mu ggwanga bazitwale ewalala ekirungi ababbi essente bakyazirina wano wa mu ggwanga kakati baani bakulembera nabo institutions ezivuddeyo okulaba nga zirongoosa enzirukanya y'emirimu azikutta atya tazitaataaganya obukiiko bwe buba bunoonyereza nga bupaaka ne bulaba abalabbayi n'abakenuzi mu bitongole ebyenjawulo okuli ebyenjigiriza okuli ebyobulamu ddala ddala essiga lya executive likola emirimu gyalyo nga liyita mu bitongole nga poliisi ne bakola okwongera okunoonyereza DPP n'ateekayo emisango ne gikka mu vi ababa basongeddwako abalyako abalabbayi n'abakenuzi okimanyi nti obubbi bye bimu ku bireetera empeereza yaffe okuba enfu bw'ogamba nti nno oli omuggyeko omusango ng'ate yatudde waggulu nga yalonda n'abakulira institutions ezo ze twogerako ng'ate yamala nadda emabega n'alemesa emirimu egikolebwa gw'oyagala tumuggyeko akazito oyagala tukatikkaani Peterson naawe oli mulunzi Katonda agenda kubuuza ku buvunaanyizibwa bwo waakiri banaakubuuza ku b'omu maka go naawe bw'ogamba nti ojja kusobola okubeera pulezidenti w'eggwanga oteekwa okwetikka olubengo migugu gyonna ye gwavunaanyizibwa ssemateeka teyagamba nti minisita aleeta bajeti ssemateeka yagamba nti pulezidenti yaleeta bajeti embalirira ye gwagireeta n'eggwanga ye gwalonda saabapoliisi bwe babanga abapoliisi balemereddwa okuleeta obulinzi mu Kazangole e Kawempe mu Keeti Falaawo ng'abantu basula ku Tebuukye miles ezitawera na 5 okuva wakati mu kibuga IGP watuula kakati gw'oyagala nze ngamba ani alemereddwa okuleetwa obulinzi ng'ate oweewaana ogamba nti obulinzi wakuguka nnyo oyogeredde ebbanga eryo n'enkubuuzaayo Honorable bakikakasa nekyekonyeeko nenzijukira kyatandika ddi era lwaki weekiri abantu okusekerera n'oku ennaku zino bakiyita kujjonkera abantu ababeera bavudde mulamu bw'ensi si mpisa yaffe naddala mu Buganda yava mu Buganda ne Bunnayuganda yonna kyatandika ddi kyava mu busoberwa olwa impunity omanyi obwannaatagambwako
ng'omuntu asobola okujja n'aleeta kitrakita n'amenyawo enjuuyo n'ateekawo abasirikale n'awambawo n'atwalawo oba osigazzaawo ki nga toyinaayo kooti gy'omuwawaabira toyinaayo poliisi ng'omu ku basumba eyakamala okukugamba nti statement yeringa egamba teri ajja kutaasa tewali wajja kutaasa kyabadde nga agamba kati nga option esigaddewo kakati oli nga kyasigazza kukolima ontegedde n'okubeera nga asanyuka bwe wabaawo ekiba kikutuuseeko olw'okubanga wasalawo obuntu bulamu n'obwesangula amaanyi obuyinza byakutuuba nga kyasigazza okukola kuwanika mikono ng'asaba Katonda naawe wabeerewo olumu ekikulumya ekyo kyekivaako ebyo omuntu alina emmundu alina tiya gaasi alina obuyinza alina emiggo ajja n'atwala ekikyo nga ne bw'omugambako tewali kyosobola tawulira kyekyo kyolaba nti abantu nga babasengula naye nga tebawulirizibwa oli najja ng'akola kye bayita trade order naye nga n'akasaka akali ku ssigiri akakoona ne kayiika n'akasigiri ak'ebbumba n'akaasa ng'ate gwe bakaasirizza ate kyekyo ky'obadde olinawo ogenda wabakuliyirire kyekivaako abantu bendaba ku mutimbagano okuyimba kalyonso mino busoberwa omukukunavu avudde mu bulamu bwensi busoberwa bw'abantu nga balaba tebalina wakudda awo wetutuuse kati wabateerawo n'ogamba nti tunaabanga n'okulonda bw'onaabanga okooya enfuga y'oyo abaaliko nga tugenda mu kulonda bw'onaalondanga bw'anaabanga yasinze obululu yanaalangirirwanga oli n'atandika obbakuba emiggo okuva ku ntandikwa y'okwesimbawo nga takukkiriza na ku kampeyininga gwe kiki ky'oba osigazza n'akuleetera amateeka amabi naawe onoogenda ofune emmundu ozirina omanyi ne gye bazijja mu mbeera eyo eyefuga bbi kyekyo ekireetera abantu okuba mu busoberwa nga kye basigadde okukola kukolima na kusanyuka singa wabeerawo ekiba kikutuusa tetutaaga okuzzaawo akafansonyi mu bantu kwe mwoyo gw'okwagala ensi omuntu afudde wakiye tumuleke tuleme kuteekawo ngoma abantu bazine kukuba jejerebu busoberwa tebuweeri bwana Peterson ye gwatudde mu buyinza okulemererwa okutuula ofumintirize kiki ekyalireese omuntu okutuuka mu mbeera eyo nga bw'owulira oyo abadde ayogera nti ye yalemereddwa okutuula okufumintiriza twatuukawo tutya awo ensinga si bwe yali etambula gwe wali okirabyewa lwaki kituuka ne kiba bwe kityo busoberwa nkyalina bangi abalaaja n'okwogerako naawe okutambula kw'obukulembeze ne bw'aba avuddewo ekyokubiri abantu abamu amaloboozi gaabwe ngawulira naye kati waliwo emiliyoni 1,000 ekyogerwako kati nti baagabidde buli omu 370 saagala kugamba nti omusaala gwa memba ba paalamenti si munene naye si kyekisinga obuzibu ekisinga obuzibu gwe muwendo ogw'ababaka ba paalamenti bangi nnyo kati awo n'ogattako zino ze babawo okusooka kuba kyenyagala okukulaga nti omuntu okwagala ensi ye ate tekitegeeza kweryankuta ontegedde naye omuwendo gw'ababaka omungi omunene weesanga nga kibalemesa n'okuteesa walingawo ettiimu y'omupiira ng'erina ssente ng'egula abazannyi neba ng'ebalina bangi krimu yekka kakati ng'ate be bazannya nabo tebalina bazannyi kati nga ttiimu eno abazannyi etuuka neba ng'ebaterese buteresi
nga weesanga nti industry y'ebyemizannyo ate olw'essente nnyingi ze muyina ate musse busi mupiira oba ontegera talanta z'abaana ne mubanga muzituddeko so bandibadde batono ne bakola ebisanja kimu bibiri ne bavaayo n'abalala ne bayingira eggwanga ne ligenda mu maaso ne litambula era nze nzikiriza ekimu ku byatta omutindo gwa paalamenti musaala ogulowoozebwa nti munene ekigambo ekyo nkigenderedde ogulowoozebwa nti munene lwa nsonga obwavu bungi mu bakulembeze mu ggwanga Uganda simbakulembeze anti bwe buba obungi mu ggwanga Uganda n'abakulembeze buba bujja balya ndabadde kuba gye bava neekenneenye ebimu ku bigambo Honorable Nakimuli bye yayogera lutwamukyaza wano nagamba nti weesanga nti abakulembeze akola ekikyamu n'alekawo ekituufu olw'okuba nga agenze mu kifo ky'obukulembeze nga mwavu kaakati mu kukola ekituufu n'akirekawo olw'okuba bamuwadde ssente ekyoja mu miro bamuguze n'akola ekikyamu n'akomekereza nga agamba nti abakulembeze bangi naddala mu paalamenti beetunda si musajja si mukazi beetunda kituufu okwetunda yali ategeeza kuliwa okwetunda okuwaayo omutwe gwe oyogere ebyabali bye baagala so si ebituufu ebyali badde byogerwa naye point gye nkugamba ekisookera ddala abalonzi omuntu asooka kuba mulonzi n'alyoka afuuka memba wa paalamenti okkiriziganya nange yes nabwe ekyo bamemba ba paalamenti bava ewaka waffe okukyusa ensi eno kulina kutandika na taata ne maama nga bakyusa omwana waabwe ekyokubiri singa tujjawo omusaala gw'abamemba ba paalamenti ne bafunanga bwa allowances nga boolaba members ba boodi z'amasomero ontegedde bamuwa allowance oluvannyuma lw'okutuula twalifunye abo ab'embavu so si abazze okunoonya okugaggawala ofunye ekyokubiri nti olw'embeera ey'omusaala omutono nga gulangiriddwa kitegeerekese essente nnyingi ze bateeka mu kalulu batuuke okuba nga batunda ebyabwe ne bammanerenda okubabanja kyalikendedde kuba okuyaayaana kwalibadde kukendeera kankwongera akalala waliwo ekimu kubire mu abantu baffe essente ze bawa bammemba ba paalamenti ez'emmotoka nga bayingira nze siri mwogezi wa paalamenti era ensi ekutumye nti otwale ekiteeso mu paalamenti kubanga zino ezayongezeddwa zigenda gabibwa mu paalamenti eddaka 12 nti singa ekiteeso kino okitwala before nga tunagenda mu paalamenti 12 sente zino tezijja emiliyoni 3 ze bagamba n'okusoba nti ze zigenda okubaweebwa atuwuliriza awulira ng'ayagala okuwulira kino kyenyinyonnyola wuliriza bulungi olaba essente miliyoni 10 ze bagamba ekyankwanzi General Museveni okuziwa bammemba ba paalamenti ab'NRM bwe yabadde agenda okubagamba ozibawa ebigambo bye yasoose okwogera yagambye nti bangi kummwe muli mu mabanja omukulembeze ali mu mabanja wa bulabe yagambye abeera very dangerous akeŋŋentura mangu emmeema okulya enguzi okubba ssente za gavumenti n'ebirala abansooka mu paalamenti ekyo baakimanya mmemba wa paalamenti watuukira okuwangula kuba abamu bangi babeera bantu ba bulijjo osanga oli nga yeetaagako akazigo ka vasiriini feesi esobole okulabikako nti kati ajja okulayira nga ng'anyereketako kati essente ziri ze babawadde ekyenkwanzi bagamba nti kwekubako enfuufu ontegedde kati wano abansooka mu paalamenti baali bagezi baalaba memba wa paalamenti eyajjanga ajja okulayira nga waliwo ekibulamu kati kwekugamba nti bamuweeyo essente z'emmotoka bino Peterson nze omanyi nze mpulira babaweeza emmotoka kati nga bwe bigenda okubeera 3 n'okusoba nti ate era mpulira babawa n'ez'engoye miliyoni 2 n'okwekubaku enfuufu mwe bigendera kwegamba omuntu omu nakomekereza nga agenda kufuna miliyoni 5 ekyennyanja bwe kigamba nti goonya mulwadde ndowooza towakana kuba ekyennyanja gye kibeera goonya gy'abeera si kyo nze omu kuba akagenda mu paalamenti tubuulire bampa miliyoni 1,200 z'okugula emmotoka ate ez'engoye ze bagamba bawa 2
kyembadde ndi mu kukunnyonnyola nti ndowooza abansookayo mu paalamenti baalaba embeera bwe yafaanananga nga lumu bamemba ba paalamenti ababa bawangudde baba bayina embeera gye bayitamu etayikola ki etawooma ne babazingira nti kabamuwe ssente zino agule emmotoka wali owuliddeyo akola accountability ku ssente ze bamuwadde ez'emmotoka kuba oli basobola omuwa miliyoni 2 ate n'agula ka probox waliwo kye tuyita rational tukikozesa nnyo mu mateeka kyava ku kyetteeka lino likolebwe bikyamu ki ebyaliwo bye baayagala okutereeza kakati kindabikira embeera yabanga nzibu nnyo bwe baalabanga memba wa paalamenti azze nga yeetaaga okukubako enfuufu ne bagamba nti kabamuweeyo akasente ako naye ate era baali bamwewaza okubeera ng'aweebwa ssente nga bw'olaba General Museveni kye yakoze kuba obwetengereze bwa paalamenti bufa olw'ensonga oli atuula mu executive kati ate akuwaddeyo miliyoni 10 atudde ku nsawo ye olowooza takubuukinze nsawo ye oba yamuwa musolo ne bw'azijja kuzize era kikyamu ne bw'azijja kuzomuwa omusolo era kikyamu kuba ogenda kugwa olubege Honorable nkusibudde weebale nnyo okubanga wankyazizza abatuwuliriza mwebale nnyo bannanga okutuwa obudde obwo bwonna naye waliwo atubuuzizza nti abadde ayogera ku by'abantu abali mu kunyigirizibwa bannaye mbeegayiridde abantu baffe musitule amaloboozi mwogere mwogere temusirika teryajja kutuyamba teryajja kutudduukirira program bwetu bwebadde olunaku olwaleero naye lujja kuddamu kumufuna sabiiti ejja twongere ate okwogera ku nsonga endala eggwanga tulabe nga libaako we liraga katonda takumira mpeera abakuumi